Bokati TV Nera. Okay, tukwaniriza nya tempozi ku Bokati TV obale kwera mpozi nga to subscribinga obale kwera mpozi nga te otulaba ogamba otya yonna gyosinzira okwera mpozi nga te otufuna bulungi nnyo nze Sula Senyonga ate mpozi nnyongera kukubiriza okugenda mu maaso n'okusubscribinga Sharon Bakungu ogamba otya Rita James ogamba otya Eminence ogamba otya Abibu Nsereko Amos Mukisa gatta kompozi n'abalamu enna batufollowinga kaawo linyandira bidde achomura onako olwaleero tukyazizza omukulu abanga mbava mu mbuga emengo eva mu moleso mva mbuga mengo omukulu Saabakaji tumanyi Saabakaji Simon Peter babuze ko balabi Bokati TV abalabi baffe mwenna aba Bokati TV mbalamusizzaako nnyo nyini ddala tukongeze wano audio asobole okuvayo bulungi mbanirizaako nnyo nyini ddala lunaku luno olwaleero mwenna abatwota obuliro nkyaziddwa wano era nebaza omukulu ankyazizza nzaani asobola okuba nga njogerako eri ensi zonna kale nekyo kinene nnyo okubanga onnonze mu bangi n'ogamba jangu weekundowooza yo ku nsonga ez'enjawulo ate nga sinza asinga okutegeera oba oli awo ensonga ezo ensonga etulese ya bya buwangwa ensonga ya buwangwa buwangwa kwega bitubuzaabuza ndowooza oba otandikira okubeera nga oluŋŋamya one ekisookera ddala nsooka kwetondera abalabi bo nti ngenda kulabika ng'omulalu gye muli era ngenda labika nga atategeera naye nze akumanyi simanyi nti oli mulalu kisoboka naye nze mmanyi kyendi ate kyendi sinza kikkaka ggwe kukinfaananya oba kukinteekamu nti nkikola ki by the way nga tetunnagenda ku nsonga eri ya buwangwa na biki era byonna bizingira mu buwangwa nnono ate biki abantu baagala okumanya Saabakaji ali kiki muki mukongozi musawo muganda mumanyi bumanya muki okay neyanziza nnyo mukulu Sula wa Bokati Saabakaji muntu nga ggwe eyazaalibwa omukyala n'omusajja abaavu abasali bagagga boogerwako singira muwulira nti Saabakaji mutabani wa Sudiru naakula mu nkula gye wakulamu Saabakaji n'aba n'ekyenjawulo kimu yeetowaaza nnyo n'asembeza emyoyo gy'omutonzi okumpi n'abeera omuntu nga si musawo muganda naye ng'ate amanya eddagala mwere babasasuza ssente n'okubabba lyabaweera obwereere n'okubaluŋŋamiza obwereere nkiddamu era nkibuulira mikwano gyange abantuukirira Ssekinnoomu naye mbagamba nti mikwano gyange mbabuulire gye mugenda mu masabo teri babajja bawonya kituufu nze manyi nenge gye babawonyamu nga bagenzeeyo naye tewaliiwo ssabo mu nsi zonna ng'ozigasse wamu oba ezigenda mu bibiri lisobola kulambika mu nnambika ya mutonzi naye ate waliyo abantu obuntu nga tebalina masabo ago nga basobola okukulambika mu nnambika y'omutonzi entuufu ku bintu eby'enjawulo gwe bw'onantegeera n'abalabi bo bajja kuntegeera ensonga lwaki nsaba obuuze bw'oba totegedde ennambika y'omutonzi etya ennambika y'omutonzi ennambiko z'omutonzi n'engeri gye yateekateekamu ensi n'ebintu engeri gye yabiteekateeka gye birina okutambulamu mu nsi si Uganda si Buganda yokka si China yokka ennambiko z'enkugamba ze nnambiko z'omutonzi ze yatuteerawo mu nsi yonna oba ntegeerekeka nti kino kiribeera bwe kiti si kya regioni wabula ate bwe kigenda mu regioni waliwo engeri gyabiteekateekanga China waliyo omuddo nga teguli wano naye nga gukola mu nkola y'emu n'oguli China ne China onfuna bulungi let me draw an example nga tetunnagenda wala waliwo ekintu kye babbiddeko abantu bangi wano leero kwe kubagamba nti omusange gwe bayita bulamu guli ttanda era omusange kyeki omusange gye gimu ku myoyo omusange gye myoyo omunaana omutonzi gye yateekateeka nagyo ensi ntegeerekeka tumanyi bamalayika musobola mwe kubiyita abamalayika be yateekateeka nabo ensi era buli malayika yamuwa obuvunaanyizibwa obubwe si bwe kiri yonna ddala gye tuba tubisoma naye tuba tusoma eno mu Kisiraamu naye tuba tubisoma eno mu Kikatulika kuba tusoma era tukkiriza mu buwangwa mubayita misange giyitibwa emisange gy'omutonzi emisange gyawukanya n'emisambwa misambwa bwana buto nnyo nnyo nnyo
era bw'oba olinayo akasambwa ka famire yammwe akasambwa kabaka kati oba nkikugeraageranye ntya anyway kyebayita omusambwa akinnyonnyole omusambwa aba muntu n'afa naye nga mukubaako ku nsi yaweereza bulungi ng'omutima gwe gwali mulungi eri abantu n'asaavinga bulungi mu bulamu bwe obw'ensi bw'afa omwoyo gwogwo guddamu ne gukyekingibwa omwoyo omubereberye ogwa famire yammwe era ogwo omwoyo gwammwe omubereberye ogwa famire gwe gutuula ku ntebe ne bulamu wansi gy'atudde kuba obwakabaka bwe buli mu ttaka nga si muzimu ontegeera bulungi omuzimu ate ku kantu katono nnyo era abasinga bwe bafa batono abakyuka ne badda mu buntu era kati mweyongedde nnyo omuwendo gw'abantu abafa ne bataddira ddala yadde mu bwa misambwa gweyongedde nnyo lwaki gweyongedde nnyo olw'okuba nti kati okusobya kwasukka muffe abantu onfuna bulungi kwasukka teri abantu abaagaliza abalala okuba obulungi batono onfuna bulungi bye tukozesa mu bulamu bwa bulijjo mu butamanya katonda nabyo ne biba nga bikoze eki nga bingi waliwo mukwano gwange yankyazaako era ku mukutu nga bwonkyazizza yakanchaza emirundi ebiri nennabulwa engeri gye nsobola okunnyonnyolamu ensi ensonga kinagambye nti nsobola okulaba kubanga omulalu kati awano zitegeddewo tudde eri obadde tulwadde ku nnambiko ku mizinge wali tugenzeyo bugenzi omusambwa kantu katono nnyo aba muntu wa famire yafa n'aweereza bulungi n'addayo awo ntegeddewo kati waliwo kyewasosa omusange gy'emyoyo gy'omutonzi yateekateeka nagyo ensi 8 leero wandibadde tombuuza ku bino wandibadde ombuuza ku bizonto mutuuseewa naye okumbuuza ku bino olina bwe walabanga nkirimu ekyanzijjayo okutandika okwogera ku kino yali mukwano gwange abantu gwe bagamba nti oba oli awo mulumbye but nali simulumba nali ngezaako kumulungamya yali mukadde waffe ye eyeeyita nti Ssaabakabona Jumba aligaweesa era mu kukikola ssemateeka w'eggwanga akirambika bulungi mu nnyingo ey'ekikumi awo eddiini bw'olumba eddiini yonna enzikiriza yonna guba musango era sirowooza nti nali nnumbye ku nzikiriza yonna walumba muntu kubanga simanyi busiraamu gye bwava nsomako mu byafaayo simanyi abaateekateeka baakola ki Allah yaliwa n'enteekateeka zisigendayo ne Yesu byonna naye Jumba gwendabako wano leero nga mmanyi nnina n'obuyinza bw'atalina nze sisobola mukkiriza ate kulimba nsi ntegerekeka bangi abansinga oba balina lanka ezisinga ezange mu bwemyoyo naye ate Jumba muto nnyo ku nze mu myaka 7 tafuga abamusinga obukadde tulina ab'ekyenda n'12 naye nga ye abafuga n'afuga naffe abamusinga embavu n'okubaza kati obwongo bwe tulina tabulina naye ng'atufuga ekyo kitegeeza nti biye by'omutonzi buba buyinza si bino byakirya mmere si bino byakwambala n'aba n'eŋŋombe nze nkoze naye kuledi ebbanga yondabyeko n'eŋŋombe oba yirizi mu kiwato ne bwe neebikula siriko yadde omusale nti bansala wali kitegeera si bino byakukangakanga bantu wali abakola n'eŋŋombe yeyisa oyo omukulu seba aba n'eŋŋombe n'afuwana mu eno ya ddungu naye bw'omubuuza ddungu asangibwawa wano tajja kukola ki kukubuulira naye ajja kukugamba ebyo kubanga alina kye yeenoonyeza so saagala kuyingira mu bizinesi z'abantu kuba abalinga ye bangi abanoonya akasente which is okay era mukanoonye mujjanjabeko kye mukoze eki kye musobodde era bajja kujjanjaba abantu bawone naye tebajja kuwona nti nze naawe omwana we ate okuteerera ng'afunye obuzibu bwe bumu alina tekuddayo eri gye yakola ki so nga kyandibadde kituufu ggwe n'otegeera butereevu kino nkivuunuka ntya n'abaana bange ne bategeera nti kino kivuunikibwa bwe kiti emirembe n'emirembe kyekisinga okuba ekyenjawulo era ebigambo byange ekirimu ekikulu byenkuwa biba byankomeredde nkiddamu byange byankomeredde bye mbagamba bituufu sitamidde ku bumwenge ngunywa naye ate sinywa guno gwakubanga sitegeera emisange gy'omutonzi gyateekateeka nagyo ensi 8 nabadde nkwakyakulabirako bulamu bwe gumu ku musange omutonzi gwe yateekateeka n'agukwasa obuvunaanyizibwa bw'emisange gyonna okuluŋŋamya ku nsi kuno kwe tuli ntegeerekeka era gwe musange oguvunaanyizibwa ku ttaka okubanga ddamu nga lirimu obulamu nga kusobola okumerako omuddo emiti n'ebirala by'olabako gwe guvunaanyizibwa ne ku bulamu bw'abantu kubanga obulamu bw'abantu bw'oba obutunuulidde ebimu ku bikola obulamu bwaffe ye nature tosobola kussa nga guno omuti teguliiwo oxygen omujjawa ku miti
ngamba ogwo musange bulamu. Okay, bulamu munteekateekayo omutonzi nakino kankigambe gwe n'abatulaba. Byenzikirizibwa okwogera mbyogera, byesikirizibwa sibyogera kubanga ebintu by'omutonzi bizibu. Abantu bwe bamanyako akatono bafuukira ensi ekizibu. Bwe bategeera nti breaking news bulamu takyaliyo ettanda, abagenda ettanda mwenoonyeza byammwe, ennambiko yazijjawo emyaka 9 mu 15 emabega kanaawe full stop. Obijjawa. Okay, n'ekyenjawulo era kye nnina. Seewaana bannaye munkwate bulungi. Kale goba neewaana ate kati ogenda kunkola ki? Kale neewaane nawe weewaane lulwo. Tufunye omukisa gutya gumu. Tetutendekeddwa bantu bammwe bano basamize. Kuba n'ekigambo kusamira tekiriyo, kiri busaamize. Era buli omuntu nga mukulu nnyo wano. Nze nkulira abasamize. Semanya ffe tulina ebibiina by'abasamize. Ekigambo kiri kusaamira. Okusaamira kitegeeza ki? Okusaamira kye kikolwa ky'okwogera oba okuyimba oba amaloboozi nga gegattiddwamu ebivuga ne bwengira bwe nti yaliwo omugole yaliwo oyo omugole yaliwa wakadaali kusaamira. Naye nga kikozesebwa nga tusinze omutonzi. Lwaki kikozesebwa nnyo mu bana ab'ennono? Bakitwala banange Buganda ate yo yasusse. Buganda buli bw'oyogera ku Buganda n'obuyinza bwa Buganda bo bategeerawo kimu kusamira. Kati kyekyayonoonye wano okusinga. Nankole basaamira. Ne China basaamira. Naye wano kisukka nnyo. Kubanga bakiteekamu ekisinga. Ffe tujubisa nnyo tuteekamu nnyo egundi. N'abanaggana ne Ghana naye eteekamu nnyo. Baagala nnyo ebyabwe. Baagala nnyo okwagala ebyabwe naye ate nga tubyagala mu ngeri etali ntuufu ya kubyagalamu. Kati kyekizibu kye tukola ki? Ekiriwo. Abantu tebandirokose. Nandikugambye tebandisiramuse. Obusiraamu bwawukana nnyo ku buki? Sirumba nzikiriza. Ekigendesa abantu abasiraamu n'abakatuliki ffe n'abakristaayo bagenda ate ne balokoka. Omuwendo gw'abalokoka nga bava mu ddiini endala mungi nnyo okusinga kugwa abava mu busiraamu okudda mu bukatuliki n'abava mu bukatuliki okudda mu bukristaayo. Nzikiriziganya naawe. Naye omukristaayo kyangu n'agenda n'alokoka. Bagendayo lwaki? Baba n'essuubi nti ebizibu ebye bayitamu bisobola okuwona olw'okuba balaba nti omusumba gundi akola bw'ati. Naye ate bakozesa ekitabo kyekimu. Bakozesa ekitabo kyekimu naye bakozesa olulimi just bakozesa lulimi lulimbalimba nsi. Teriyo kkanisa mu nsi yonna era nkiddamu mujja kunkootinga manyi you will fight me naye mbagamba masinzizo gonna tewali lirambika nnambiko za mutonzi mwenoonyeza byammwe. Nkyogera sitya. Ennambiko z'omutonzi ziri mmeka? Otyo. Kale n'ennambiko z'omutonzi siyinza kugamba nti ziri mmeka nti oba ziriko omuwendo gwe yateekawo teziri 100 mu ameka mu 5. Wabula bwe yali ateekateeka ensi omutonzi omwoyo nga bagamba nti Katonda mwoyo omwerere ogutaliiko mubiri mu buyinza bwe ng'omutonzi gwe tutalaba n'amaaso gaffe naye nga waali talina mu ttaka ye talina mu ggulu ye wabula ng'ali ku nsi kwe tukola ki kwe tuli kuno. Naye bwe bakugamba aliwa kiyinza okulema okwanukula. Kyokka kyewuunyisa nti abamu bwe batuukayo bagamba nti awali omutonzi ate bagendayo ne kamera okulabayo. Kizibu nnyo tosobola kulaba mutonzi w'abeera. Sisobola mugwikiriza. Tosobola mugwikiriza kubanga kye yakola yateekawo emisango gye nga be tulina okuyitamu ate okutuuka ku ye. Onfunye bulungi gy'emisango ekyo kati ne bwe banzikiriza ki era ekiteekawo ekyo. Era namwe bagamba nti tukola bwe tuli ne tuyisa mu ssaala zaffe nti Kristo Mukama waffe atutuukirire ewaani ewa Katonda. Kati ne kino bwe kityo bwe kikola ki bwe kiri nti omwoyo gw'omutonzi bwe gwamala okuteekateeka bye gwateekateeka gwalaba nga tegujja kwemalirira ne gufuna mikwano gyagwo bwe bajja okuteekateeka ensi. Mu kyo ye yennyini yatuula omutonzi n'aleeta omusange omuberyeberye. Onfuna bulungi omwoyo ogwo ne gugenda ku mukono gwe ogwa ddyo ne guweebwa obuyinza oba erinnya erya waswa. Waliwo eddala lyendibuulira ensinga ekiseera kituuse ogwo ne tuliyita nti njembe. Bw'oyogera ku kigambo ekyo omuntu Yesu wanagamba oyo kati ate mulogo. Ku mukono gwe ogwa kkono n'ateekako omusango omuberyeberye ogwaweebwa erinnya erya kato. Ofuna bulungi olwo ye n'aba wakati w'emyoyo gino ebiri. Olwo n'alyoka atonda bano babanga balongo waswa ne kato n'alyoka atonda kizza nga ye bulamu. Omutonzi n'abulira mu myoyo gino ebiri ye n'avaawo
naddira omwana we bulamu najja n'atuula wakati w'abadde n'abanga aliko sayidi eno omusange ogwa waswa ne kato deni bulamu n'abanga ekizanga yali wakati n'amuwa obuyinza obw'okubanga ye kabaka mukulu waabwe kubanga yamuwa obuvunaanyizibwa bwa kuteekateeka na kulungamya nsi nga bw'erina okukola ki okutambula era mu kyo omutonzi ng'amaze okukola ekyo yagamba bulamu nti ŋŋenda kutonda ŋŋenda kuwanga omusange gwamuwanga gwe gwatondebwawo n'ekigambo bwe yagamba nti kati ŋŋenda kuwanga omusange gwamuwanga nagwo ne gukola ki ne gwetondekawo bizibu byakunnyonnyola naye nga bitegeerekeka kwoyo abitegeera era aliko obuyinza bw'emyoyo kyendi leero osobola okukiba kuba kyangu nnyo n'abakiringa nze gye bali kankubuuze mbuuza kyoli kati is it a talent oba mwina gye mutendekebwa oba kyakusiima nakyo kugambye nga ntandika nti enjawulo eriwo wakati w'abantu saatendekebwa balya mmere bannamu natendekebwa myoyo onfuna bulungi si balya mmere baki kuba mwe mugamba nti abatendekebwa obuki obutendekebwa lubaale wa mwalinya ku mitwe yagamba ndaba obuzibu wali egundi naye kakati nze sobola nobeera wano nga ntemya bwenti nemba nga aseeseetuse bawo waliwo tabbu bona ogenda awo wokyama ogenda ku TV ki ogenda kukyala naye ku mulyango kino nekyo ekiriwo bakikola nga bagezaako okuteekateekawo kino naye bona avayo naakola bwoti tobolaba bannange bangi tebasobola kulabika nga bwendabika naye nga gye bali balabika batya abamu balabika bubi nnyo nnyo n'okunsinga lwaki kubanga gye bali yeeyo bali mu ttale naye bagagga bwe togenda mu ttale ŋŋenda notandikawo n'omukutu nagutuma God first era nga nnyiize konze kannyambe ensi lwaki balimba abantu ne okubajjako ki sokolekekati ate awo ontabudde God first omukutu bw'oguyita God first ya FAST obwangu ndi katonda mwangu bwangu bwennyini kubanga waliwo confusion abantu gye bagamba naye bino ebyokusaba katonda birwawo omuntu agenzeeko mu ssabo akola ki ayanguyirwa kati ne batamanya nti ate gye bagenze kiri kye bagenzeeko kyekigezaako okwefaananyiriza ennambiko za katonda entuufu ensonga lwaki kibanguya naye ate nga tebakimanyi mu butuufu bwakyo gye baba bakoze eki balaze ntegerekese kati kyekyokka yenjawulo eriwo nti eno gye tubeera tuba mu wastinga time but bwe tugenda eri gye tulowooza nti tetugenze kusinza katonda ate gye tugezaako okufuna ebyefaanaanyiriza ki katonda naye ne bitebiba mu butuufu bwabyo naye ne biba wakiri ntegerekese bulungi so bijja confusinga tobulaba nja kukusaba gwe nannyini nteekateeka naye nja kukusaba okkirize bw'oliba wakunkyazanga nze nkulonderenga topic nti era tugenda kwogera ku kino ekyo ekintu bakitegeere mu butuufu bwakyo nga bwe nkulaze nti omutonzi ateekateeka ensi n'emisango egyegyo emikulu gye tukoze eki gye tulabye era mu kusooka gyali emisango emeka ena onfune bulungi ogwa waswa ne kato bwe bulongo emisana n'ekiro ng'ekiro kyenkana n'emisana bulamu n'atuulawo olw'okukulembera emisango egyo gyonna onfuna ne muwango w'okumeka owokuna era emyoyo gino ena omutonzi n'ateekateeka ekibala ekibereberye nga kyekyennyanja n'obulo kubanga yafuna bulowoozo bwa ate bw'onoogenda mu byadamu ne Eva era nze nkusaba mu bino jjamu ekigambo kyonna ekikwatanyizibwako n'ekyawandikibwa kubanga abantu bajja kwongera okukonfusingibwa kubanga nze omusajja omu yajja nannumbako nga si byakuyomba nangamba katonda ansomesayo olubereberye lwabwe mu bayibuli nga nejumba bwasomesa olubereberye ng'agamba tudde ku lubereberye olutali lutuufu nange nendeeta olubereberye olwange olw'emyoyo gye lukoze ki gye lumpadde omusajja namubuuza ngamba nti awo katonda n'akolimira omusota n'akugamba okuva n'olwaleero ojja kutambula nga otambuza lubuto ng'ekibonerezo olwo yali baguwa kibonerezo nabuuza omusajja nti njagala ondageyo ekifaananyi kimu mu kitulage omusota bwe gwali tegunnakolimirwa gwatambulanga gutya tulabe ekyo nga si kyakkaayana naye jasi gwe kukozesa bwongo buno ogamba n'obwongo bwange baabuwamba nnyo ekikoze eki ekisusse nti okutonda Adamu Eva bajja mu lubirizi lwani lwa Adamu nti n'ente era basooka kutonda ensajja
ne bagijjamu olubirizi ne munyeera buli ekyavaamu ekitonde ekirala ekiri opposite eraba okitegera kale buntu butono nnyo omuntu bw'asobola okusinziira ku bingi bye tusobola obbawa olwaleero naye omuntu omuwa katono n'asooka alowooza n'agamba n'afumiitiriza n'agamba naye ekyo kiyinza obutakola ki obutasoboka era nja kuwa lwaki obulo kyekirime ekyasooka okutondebwa lwaki n'ennyaanya ate ze zimu ku kyaddirira nga kyeyimirira ku myoyo giri ena egyasooka n'ena omutonzi yateekateeka oluvannyuma ne gikola 8 ennya n'ennya plus 4 lwaki omulundi oguddako tetutandikira awo bwe kuba nga kwe kusiimako n'abalabi bo saagala babule very sure nti bajja commentinga saagala babule abamu bavume avuma nno abamutuufu akole ki bino ebintu bisukka ku kutegeera naye oyo yeebuuza ajja kwebuuza bino byenjogera sina gwe byebuuzaako nze ndi waggulu waabyo nze kamala byonna bwabyo era sijja gamba nti gundi mpabula tompabula kuba tulina kyogenda kukola ki kamala yo nasabira katikkiro ebyo biri byabiri nze bino byemmala byonna ng'omuki ng'omuntu naye nga kyenjagala okukubiriza abaana abatulaba mulina ebizibu bingi temugenda mu masabu mubadde mugenda olinga sula tannandeeta kandeese temugenda kuba ngenda kuba wensebuko nennono gwoterere bulungi okuvira ddala ku bw'omwoyo ne mu nature ebitabula abantu biri ebi leero bw'oba oyagala okuloga omuntu bw'otakozesa miti na muddo ogenda n'osaba emyoyo gy'otamanyi gye gyava n'ogamba njagala omusindikira ejjembe limutogonyole kitegeeza bintu bibiri byaki byanjawulo teri muntu abantu wano batono nnyo ne mu Uganda wano abalina obuyinza obukka wansi mu mazzi nkakasa ya only 2 wano abalina obusobozi obukkayo we are only babiri teri mulala bw'oba gy'olivaayo gye era tubuulire wakkayo otya wakkayo ddi kubanga n'amazzi g'ennyanja ge munaaba muganaaba naye temumanyi bagakimayo batya babatwala ekituufu okugenda okukola emikolo ku mazzi naye tebagimanyi mu butuufu bwagyo bagibakozesa bubi kubanga ekintu ekyasigaddemu obuyinza kyokka kati yennyanja ensozi tekyali buyinza yadde nobonaagenda ku lusozi ki lwerimba obuyinza bwalagawa obuyinza kati bwe tusigazza bwa mu mazzi buli gye bulinze nkubuulirayo n'ekiwanuka gwe mwali ne Buganda yali wali mu lubiri we mwakunaba ne mufuka mutekere emmotoka z'empaka ali Kannombe Rwanda Kigali ati nkugamba bituufu gendo babuze kiwanuka ate era n'ekirala si waba ekyo kyenku kizibu kwe kugamba nti waffe w'Abaganda wansi yonna ejo emisango tegiriko nti jaggwanga lino kati mwe kyekibasumbuwa bano bafuna akabo jajja gundi semanya tumusimbira tebamuzimbira nyumba era bakugamba wano abasaamize bawana abakugu kiwanuka tebamuzimbira nju wa muki wa mukooko naye nga bamuzimbira enju bino byakugamba sula bipya nnyo ensi tebimanyi byeyina okumanya etereeredde engulu mugenda kudda engulu mugenda kunyumirwa obulamu free of charge nze bwe tutandika okunyumya buziba tusibulire waneeno kubanga bannange emboozi mpanvu nnyo naye tujja kusaba otuweyo n'omwaganyo omulundi oguddako ngenda tandikira ku bakyala ngenda kusooka obayigiriza emyoyo gisembererwa gitya kuba kyekikulu kyendi leero waliwo wagambye yogira tubulira ku nnyaanya n'obulo ngenda kubanga mbabuulira ku ngeri gy'osembezaamu emyoyo gye wammwe ne gikusemberera bye tukola ne bye tulya bitusemberezaako emyoyo gy'omutonzi ewala walya ku mbizi walya ku jjobyo walya ku nsugga walya ku kasooli n'ebirala kireeta emyoyo gy'okubanga giri wala nnyo giri Zanzibar naye gw'oli wano n'otambula nga toliko yadde akayinza kati ejange giri wala nnyo nze ng'ani akasooli kati giri wala nnyo naawe kakati kyendi okujja kukikubuulira gikusembera gitya okuva gye ki gye gyalaga ne gikubera kumpi kwe kubanga gisobola okuwa obubaka ne weevumula waliwo omukwano gwange n'asonyiwa tubaali tusiibula yajja n'aŋŋamba munnange nsaba kunnyamba nali musawo muganda naye bajja ne bandoga ne bansirani nze naawe bwali okola byali tobitegera tebyali kuki ku nnono nti omuntu leero nze ne bubuula aleetawo eddagala ngira bugizi bwe nti tiriri wali emitima emyoyo ne gikola ki ne giruŋŋana sibula kale nno abalabi baffe mwenna ababokaati banange mbebaza okulaba yongera okusubscribinga omukutu guno kuba ssomero ne balindeeta lumu mu mwezi ssomero kulu nnyo mbasaba mulayikinge mukomentinge mubuuze ebyo mwetaaga okukola ki okubuuza okumanya nabakoledde omukutu ogwange mu nsonyi ogulangira ate ku guno oguyitibwa God First nti ebimu mulimu ne byenjogera nga nja kubiwemula ate nga ku guno sijja biwemulirako naye ku guli ng'ojja genda mpemulenga bwenkola ki bwenjagala
onfuna bulungi kale nno njagala mugendeyo ebimu mujja kubanga mubiraba naye ku guno ngenda kubanga nkyalako lwana abakoze eki n'okuwagira kampeyini gye twatandise y'okusimba emiti twatandise kino kyaffe nga New Bizonto twatandise okusimba emiti okwetoloola Uganda district 46 twatandise ne Kayunga bawe namba yagala okulanga wako kyayamba bw'oba olina kyoyagala otuyamba oba oyituwaayo miti oba otuwaayo mafuta osobola tukubira ku 0759 16 36 45 tutaase ensi nja kubawa n'ekyama ekiri mu miti ng'okimanyi nti omuti tuli leero mulina ekirwadde kye musinga okutya wano nze zira wali n'entuula n'enseka n'okuseka nze sambala kondo nekala ate jaki kubanga toya sirimu sirimu naye bw'obulwadde sebo sirimu tawona genda ononye omuziŋŋaanyi omuziŋŋaanyi gwe muki jajja agenze tubadde ku Bokati TV mpozi ate ezesula Ssenyoga tubadde mpozi ate n'omukulu Ssaabakaaki twogera ku byabuwangwa nnono n'ebirala byonna tujja kubeera nga tumweyongeza kati genda mu comment section olina kyagala okubaako kyotaategedde eteekawo nti kino saakitegere mwongere mukinsomeseeko ne wabawo ekirala kyagala okubeera mpozi nga ate omanya ng'oyiga genda mu comment section n'omuvumi avume kiteekemu n'omuvumi avume naye nga amanyi mu ggulu we tulisisinkana olina omukisa kubanga nkumanyi ndigamba yanvuma n'okunvuma nga nsomesa nga ngamba Katonda bwe nali nsomesa ebintu byo yanvuma okajjuutuke obeere bulungi mweraba Bokati TV Nera.